Reverend Father Dominic Alinga asimbidwa mu kkooti entebe n'asomerwa emisango ebiri okuli ogw'okutemula omukozi ow'ekitongole kya UR John Bosco Ngorok n'okugezaako okutemula Bigaba Mugisha. Omugoba wa bodaboda agambibwa okuba nti yali agezaako okutaasa omugenzi Ngorok okumutwala mu ddwaliro erya Grade B Entebbe okufuna obujjanjabi. Father Alinga takkiriziddwa kubaako kyayogera kuba emisango egimuvunaanibwa gyannagomola nga giwulirwa kkooti nkulu yokka. Alagiddwa okomezebwawo mu kkooti enkulu maaso g'omulamuzi Stella Maris Amabirisi abadde taliiwo kuba abadde mu luwummula. Reverend Father Alinga omutuuze ku kyalo Alipanda Ngolete Sub-County mu Kolongo Town Council mu District y'e Napa. Ettemu lino kigambibwa nti yalizanga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana omwaka guno Entebbe mu kitoola okuliraana ekitongole ky'amawanga amagatte. Kigambibwa nti Reverend Father Alinga yasibira Ngorok mu motoka ekika kya Spasio n'amufumita ebiso mu maaso ne mu bulago n'oluvannyuma n'amutomera ng'ali ku bodaboda. Omuzirakisa kwe yali amutwalira mu ddwaliro okutaasa obulamu nga bwe twakulaga mu mawulire gaffe ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno. Ng'okunnuma mu bulamu bwange okulaba nga yafudde ate n'atamulekera bulamu n'agattako n'ekyokumutomera amuttire ddala. Ono muganda wange yali talina balance bulungi wayinza kuwetera oba kukola ki bewunzi ku musajja abatomedde. Kyokka Reverend Father Alinga mu butambi bwe yasembayo okuweereza ku mikutu emigatta abantu yategeeza nti kino teyakikola. Omugenzi Ngorok yeetuusaako yekka obulabe. He struggled in the vehicle while he was having a knife. He was complaining that I've ended his job. I'm going to report him to URA. I'm going to report him to people that is having fake money, and that is dangerous. My family and life has ended here. Dominic, you are not do this. He wanted to kill me. Omuwabi wa gavumenti yategeezezza nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso era amangu ddala nga kuwedde baakutwala omuwawabirwa mu kkooti enkulu. Puliida w'omuwawabirwa nga ye Edward Bamulutira asabye oludda oluwabi lumaliriza okunoonyereza omuntu waabwe atwalibwe mu kkooti enkulu omusango ogumuvunaanibwa gutandika okuwulirwa. Godfrey Sempijja yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV.